mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwenyiga tutunulire Bbiringanya oyo yayitibwa Bbiringanya oyo mulungi nnyo ku nsonga y'okukyalira ensiko mu abaana abawala abakyala mwagala kuteekako obuntu bwo kusika. Bbiringanya oyo agenda kuyamba bulungi nnyo ate nga mwangu okufuna naddala mu abali mu ttawuni abali mu bibuga mugamba nnyo nti eddagala terirabika. Bbiringanya oyo mwangu ogenda bugenzi mu katale nga weefunyeyo Bbiringanya wa 5 ng'ojja ng'omukozesa ku nsonga y'okusika y'okuteekako abalongo. Kisookera ddala abalongo abo basobola okugendako bulungi nnyo gwagenda okusika, naye ekikulu kyabyo olina okuba nga kyokola okitegeera ate n'ekirala nga bw'ogenda okusika obumanyi, bw'ogenda okukwatako okusika olina okuba nga obumanyi. Abasinga musika ewakyamu kikulu nnyo, abalala muba mwetaaga kuyambako okusika busisi mulemererwa. Gwatandika obutandisa omwana omuto naawe omukyala omukulu oli mufumbo tewasika oyagala kusika kuzikuumirako zongerako zaakona, Bbiringanya ajja kuyamba bulungi nnyo. Omukolo otya mufune nga bw'omulaba, bw'omala okumufuna genda ku sigiri. Njagadde mbalagire ku sigiri wano, ngenda balagira ku sigiri. Genda ku sigiri nga bw'ogiraba osobola omuteeka waggulu ku manda bw'otyo nga bw'olaba, oba osobola omuteeka wansi w'essigiri. Osikayo oba essigiri eri bw'etyo osikayo kattule wansi n'omutuuzaako n'okazzayo munda n'omuleka n'abeera ng'ajja. Abeera ajja kujja bulungi. Tuba twagala ajje munda akole oluzizza olwo lw'ogenda okusobola okubeera ng'okwatamu eno nga bw'osika. Tumutadde waggulu nga bw'olaba, beera ng'omukyusakyusa nga bw'olaba ng'omutadde waggulu ku manda ku sigiri. Awo pima bw'olaba ng'ayidde bulungi mbeera nga omuyuzamu mu makkati, muyuzeemu mpola mpola. Kati ndowooza omulaba aleeta oluzizza olwo olukwatamu eno nga bw'osika. Kwata mu luzizza olwo oba munda, kwata mu nsigo za Bbiringanya, kwatamu ofunemu otuzzi eno nga bw'osika. Amazzi ago gagenda kuyamba bulungi nnyo ku nsonga y'okukyalira ensiko. Abalongo bagendagendako bulungi nnyo. Bbiringanya ddagala nnyo ku nsonga eyo. Omulinda n'awola tomukozesa ng'ayokya, mulinda awole bulungi. Kyekyo kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.